twewaddeyo tukole ki tuzuukuse NRM. So mbadde nsaba nammwe abakulembeze abali mu NRM okutandikira wansi tube bumu, tusaba tetweruma tusobole okuzza NRM mu ntikko. Mukimanyi bulungi tuli majje ga Honorable Kibuule era buli wanaddanga tujja kubeerayo kuba tuli majje. So Honorable ebbanga lyemaze kukuba chairperson NRM ndabye nga mu kibiina ekyaffe mulimu ensonga ssatu wetunazejjamu tujja kubeera omuntu omu. Ensooka tulina enkwe twekennyini aba NRM. Ekyokubiri tulina entondo ate nga omukulembeze talina kuba nati nantondo. Ekyokusatu tetwagaliza. Ebintu ebyo ebisatu aba NRM wetunabitegeera enkwe obutwagaliza n'entondo ekibiina kijja kutambula mu maaso. So Honorable nalese okubuuza ku parishi ye bulijjo omuluka guno badde nsaba okakasa abakulembeze b'omuluka guno mu NRM Champion Group ne pressure groups zonna ezizze muno tezizze kuyengera. Tuzze kuzza NRM lwaki tuli mabega. Kitegeera tetulyengera muntu yenna wabula ffe twagala NRM ng'eppate. Tusa omukisa guno baŋŋambye ebigambo ebyange bikomyawo nga nsanyukira oba nga mpita mukulu zaake ojjowe sipiiki mukubireko okuhagala zaake engalo. So omukulu zaake tusanyusa okulababona ng'osaba Honorable waffe afuneyo tenti naye ssebo nange ndeeta okwemulugunya. Sebo Honorable yatuwa tenti Honorable Mulima Mayoni naye oba oli wa NRM tebagikuwa neyanziza neyaze kati naffe taata tusabayo ya NRM teyanzizaje bwe ntunula abantu bonna abali waneeno zake siina bukugu bukebera nti gwe wampa akalulu oba tewakola ki tewampa. So nze we nayitiddwa ku mukolo guno ng'ate ndi mulamu neŋŋamba nina okubaawo kulw'abanna bulijjo. Sebo nkwaniriza mu kitundu kyenkiikirira ne boyise nabo nyabo ssentebe oba nantebe we LC2 ne bookola nabo awamu ne ba LC1 abasobodde okubeera mu kitundu kino n'abakulembeze mwenna ab'obwakabaka ab'ebyokwerinda abannaddiini mwenna mbaaniriza omuluka guno. Ndi mukulembeze ndi musajja wa Democratic Party akkiririza mu nkyukakyuka. Enkyukakyuka tuzitegeera bubi. Enkyukakyuka ziri buli sayidi zonna. Bulwaba ekintu oba olyawo oluusa nekitambula bulungi kikole ki kyusaamu ogende kukyanze bate bwentegeera enkyukakyuka naye tuzitegeera bulala nnyo oluusi netuwaba. Sigenda kwogera bigambo bingi. Omuvubuka ono toofa nze neewaayo mu bulamu bwange ate nange nkole byakola ki byemuwalanira. Tambula n'abavubuka waneeno ono abavubuka nze omu ku yabaleeta oba okubateekateeka bajje mu bukulembeze era mukakasa nze omu yaduumira omuluka guno okulaba nga tukujja mu buyinza. Naye ndi musanyufu tolina ntondo. Omulala anyiiga n'agamba bannabulijjo ebikala ki ebikyankwatako. Obuweereza tulina kukolera wamu. Bw'olase gye toli mu ntebe naye osobola okujja weetaagibwa n'obaako ky'oyamba abantu. Point era nkusaba tokomaawo.
minisita agenda kujja waneeno tewali ensonga esigaza wange nina okujja mugambe obwetaavu obuli mu kimu omugalo. Ensonga esooka nja kumenyerezebwerako ziringa 3. Bonna wabigambira nti olina kyosobola otuyamba otuyambe. Tulina omugga ogusala okuva mu kikaalya paka Kirwanyammuli. Wetaaga ebigoma twali tukoza embalirira ngeringa $1.5 million. Abaala baffe ababodaboda oba bagenda ekalagi oluusi basaleko obusazi awo bagwe ekiyunga ekalagi. Ensonga endala nali tandisewo ekibiina ekyobwerufu g'emaanyi bassentebe bonna b'ebyalo byonna baali bakkiriza okukolagana nange, naye olw'entalo z'ebyobufuzi oboolyawo n'olw'obutamanya obw'abantu abamu okwagala okutokera abantu ba wansi ne bawandisa ekibiina ekyo okukizza emabega era nenkiyimirizanga. Nali maze okulompinga nga gwogenda okuddako mwale bwe kiwanuka budala yatuwa tentu kya mbanja obutebe mwale musubuga n'atusuubiza tenti sebo nga naawe tugenda okugyewo ekibiina ne kiyiikamu ne bayiwamu awo omunnyo omukka ne batulemesa okutuuka mu ofiisi okubako kyoyamba bannabulijjo kubanga tetulowooza okukolerawo era nga kulina okusaba oba okuze ekiteeso kyange ekyo tenti twagala oteeko kifaananyi kyo kyokka n'ekya pulezidenti ogowakira naye kibeere mu kkala esobola okugendera ku mikolo gyonna nga tegenda kuboola mukolo gwonna. Neyanzizawo nawe owuliriza ekyo. Ensonga endala esembayo guno si mulundi gwange ogusoose okusisinkana. Olunaku lumu era nanenyezebwa olw'okusisinkana ekaanikwa mu ssundu mw'embeera nga waliwo enteekateeka eyaereezeddwa ey'okuzzaako amasannyalaze zinange kennyini kwenjota nga tuguze kando zikoze eki ziyagala natwokera mayumba era nenkugamba mu nsonga enkwebaza ku ekyo kyakolebwa simanyi ntendera gyatambula kubanga siri mukogo mu ebyo naye nalabirawo nga transform ekoze eki ng'etuuse. Ensonga gye mbatendegeeza mu ekyo nti bulijjo nakugamba kwolwo tomuluka gwokka mu gombolola lyonna ery'ekyambisi ogwasigalira okutalina bwe buzimbibwa ddwaliro. Ebiseera bino abalonzi bano babuuse baagala kukola nga olina kyokoze eki kyotaddemu tebakyayagala kulonda bulonzi bantu okujja batamuukiriza. Ebintu ebyo byenkusaba tukwatireko nga bannabulijjo nga bwozza okola ebbanga lyonna nkusaba toggwamu maanyi byongeramu abantu bajja kulaba ebikolwa byammwe mwenna bali babazze ku ntebe eyo bo balisalawo okusima kwabwe bwe kuli bakusazeewo. Zake Peter kansala akiikirira sebo honarebo ebotambudde nabo abakamera musitegekere ddala nnyo mundaganjo wa mukamawo nze bwe baali bansiiga enziro mu maaso g'ono wamunagenazaako enziro munveeko mundeke ono wabadde mpitako nga n'ofiisi ya tonta teyagala kumanya kubanga babadde bamuwa amawulire ag'obulimba nga banyonoona sebo. Nze ndi muntu enyali mugwe yeetaaga ennaku zino naye bwe banyonoona eri abantu nga bano ne batunulirangu omulabe waabwe bwenfuna chance neyeenaazaako enziro please what time sebo mukalima wange honorable ensonga njimaze. Ensonga yokubiri ate nanange ono mutegeeza nti nasiibya googera siina nze wemba saasiibye njogera ne bukya ngenda kutula olwokuba tobera kukweta kanasala kuyo nawe namukonsawekiba honorable kusaba okkirize nga tonta olwokuba omuliro bagutaddeko wano mungi nza obutasobola kulambulula nsonga zange wakati banzije ne ku mulamwa badde nsaba otuweeyo appointment tujje oba makaago galudde agezezaako kati kwekyalo ogenda kulyako hafu yazo
oyagala kudda mugezi kibadde batuweera omukyala ekigambo kisemamu ekiti Kalawoville invests dealers in plastic chairs, tables, decorations, and breeder location in Bonge. Contact 07. kubanga abantu bano basiibye nja kusaba kansala akiikirira omuluka gwa bulijjo ku ggombolola ekyampisi ng'ate musajja wa Democratic Party eyazze ku mukolo guno eno olunaku lwolwaleero nga mpitiddwa abatuuze abanteekamu era obwesige okubakiikirira. Mpozzi neebaza olw'olunaku luno eno ng'omukulembeze nti lutuwa omukisa ng'abakulembeze kubanga bakansala omulimu gw'omukulu kuloobinga omukisa guno gukozeseza bulungi mukama wanaaba atusaasidde honorable former minister Kibuule naaba nga respondize ku bwetaavu bw'ekitundu kyaffe nga we mumenyedde tulina omugga gwaffe ogw'ekikaabya Kirwanyamuli tulaajanye ne tugezaako kutuukira bamuzira kisaba Matovu Farida yampaasoni wa NRM twegatte omuwagizi wa NRM kituleese olwaleero twezza bujja NRM abantu abasinga abeerimbika mu NRM nga tesiba NRM tuyina aba NRM abagamba nti bo bakadde bakasangwawo ate nga balimbalimba butuufu ne ba NRM bakola ki bagivaamu okiwulidde naye fe twavuddeyo abeekaanikwa twavuddeyo ne tugamba tulina okuzza ekibiina kyaffe ku ntikko era ekibiina kyaffe tuseevinga tulunda twekulaakulanya ng'abakyala tulina ebibiina tulina emidaala tulina obuduuka obutonotono ekaanikwa bwe tuti abakyala beekaanikwa bwe tufaanana naye twagala muzeeyi aleme kuva ku meini kuba muzeeyi waffe jjajja waffe tumwagala okukamala Honorable Kibuule tumwagala akomewo alina okudda oyo kuba lwaki ensonga lwaki tuvaayo essaawa zino omulundi guli abamu beekiika mu nnyonyo y'akalulu ya Kibuule nga bagamba nti bakibuule so nga ate tebaali bakibuule baali bannuuku ne bamukuba ekigo naye kati essaawa zino tuvuddeyo na bukyali nnyo kuba twagala okuzza NRM ku ntikko. Sala akiikirira omuluka gwa bulijjo ku ggombolola ekyampisi ng'ate musajja wa Democratic Party eyazze ku mukolo guno eno olunaku lwolwaleero nga mpitiddwa abatuuze abanteekamu era obwesige okubakiikirira. Mpozzi neebaza olw'olunaku luno eno ng'omukulembeze nti lutuwa omukisa ng'abakulembeze kubanga bakansala omulimu gw'omukulu kuloobinga omukisa guno gukozeseza bulungi mukama wanaaba atusaasidde honorable former minister Kibuule naaba nga respondize ku bwetaavu bw'ekitundu kyaffe nga we mumenyedde tulina omugga gwaffe ogw'ekikaabya Kirwanyamuli tulaajanye ne tugezaako kutuukira bamuzira kisa bangi ne tulemererwa okwokenga gye tufuna obuyambi twakola kawuntabire twatwita abayinginiya ne babalirira naye ng'eggomba terina sente eziva waggulu ntono okusobola okubeera nga tuteekamu buli kagga konna okusobola okukakola so mu mbeera eyo gezaako kukyadresinga mu maaso ge oba oli awo naye nga asobola okutuyambako n'ensonga endala ya ddwaliro tulaajanye nga nze kansala akiikirira ekitundu kino tugezezaako okuteeka mu bajeti ez'enjawulo ensonga y'eddwaliro nga bulijjo gwe muluka gwokka ogwasigalira ndawulidde omukisa ogwo ne ŋŋamba nedda kanzije osanga gavumenti nga yo tekyazimba research center 2 naye ng'ate twatufunye ba donors abasobola otuyambako ne baba nga batuyamba okutufunira ne batutemera empenda naddala y'okufuna ettaka kyona kya promisinze nti oba oli awo mumaaso asobola okutuyambako. nze Ssenyonga Nebio okuva mu Kalagi bimusanyufu nnyo okubanga olwaleero n'eggasa NRM nalina kubanga ntambulira mu kibiina kya NRM okutandika nga ku ssaawa zino bana Uganda
okuvalolwaleero nebadde okutambulira ku NRM gamba kikyali wa Nuupu ovuddemu ki badde mugoberezi wa Nuupu naye kabadde nkikolera mu butamanya singa kyemanyi nga kyasigangana okukolera ebirungi naate nkirabye okuva ku bazadde bange bagamba NRM emuli sapooti ey'amaanyi esobola okukolamu ngako omuvubuka naye kati nanengendabako naye ngalingasingadde engobera bigambo by'abantu naye kati saawa zino ndingeri okukyuka nengasi ekoNRM badde mu Nuupu naye ngivuddemu kati saawa zino ndiwa NRM. Kayanja Julius Gemanya ekibiina ky'enaale ekyo ky'enaale nkyagala nnyo ekyo ekireereesi kye bayita Nuupu olwaleero ngamba nkinaabye era nga ndayira obutava mu enaale ekyalo nsibukamu kyekkaabya Salwango Florence, omumbetta ngira mu bunyiri era kirapasa mizero situwa tubanjaawo era badde ba Nuupu naye ndokosa okuva n'olwaleero wa muvumenti naye tulokose okuva mu Nuupu era tusiimye twesiimidde okugenda mu kibiina ky'eNRM netukooye okutukakatika kweli ebibiina netutategeerategeera era twesiimidde ekyalo nsibuka bunyiri amawange Salo amanya naziwesafi siimye okudda mu kibiina kya NRM naalya muluka gwe naalya bunyiri okutuukamwera NRM ebirungi bya Zanvulira ekiriyo gaali isiki gaali isiki okubasimulira kubanga balina okulayirira ku byalo byabwe tebabamanyi kati ekyalo ky'ovaako kingana giwaliyo seeri ekyalo kyaffe nakyamaani w'NRM ne registra baweebwa obuyinza okulayiriza n'awantu kati wano okujjako nze nsobola bangiriza nga kyamaani wa constituency mwebali okujja mu kibiina kyaffe ekibiina ekyomulembe ekisobola okweyagala Uganda era buli mubadde kasusuubire amaanyi mugenda gasingawo kubanga mulabye ekituufu musumbuuli muli basanyufu kati ndoza omukyala n'agamba ebaayo binirona kati kwaba bannandi opalayizi musobola okuba ekirayiro mu bantu wano naye ekiriyo kya kaadi kikuwandiika kyakukyalo gyokola ki olinakuba kaadi yowa memba bagati wano wekikuweeyawa niye buli ate oba toli webuli osobola kufuuka ki bonna NRM wawa webuli kati ogwange gubeere mutono musobola ogamba tusazeewo nze gundi niwe NRM ekyo kimenya maki kati bwe bujulizi bwe twagala olwaleero bate tusookerewa Sidia ekyalo gyova beeni